Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidde wa? Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chenda musanva kasirisa satu femu mwefe radio simbi mpologoma enuje dembe tukwaniriza nya lunaku nga ono olwaleero mu pologomu yaffe no weekend taxi ya Tempozi Wolokoso mu weekend taxi ne tubeera mpozi nga tukutunganyiza amawulire gonna nga bwe gabeera gatambudde ne tubeera nga tokuwa olunaku olwaleero kigenze kitali olunaku olwaleero bukedde butya abali ku www.radiosimba.tv namwe tubabuuzako nnyo abali ku BOCAT TV namwe ne mbabuuzako nnyo okubeera mpozi nga ate ekintu mukikubira ddala bulungi nnyo nze SULA SSENYONGA Mr. Mosquito ate mpozi yagititiya ombwati ate nga after anko kakala amaja kwira ngalenga ne anegattako bulungi nnyo twongera okubira mpozi nga ate tuluseetula naye njagala kubira mpozi nga ate ntutandikira ddala bulungi nnyo era nga mbagamba nti Wolokoso lutuwe kyali waffe bamameni oyaye yangu otubuusa kale njagala kuba ekyala nga bali sekise muko nawe SULA lutuwe njagala kuba inako asobola okutoola ku salaamu. Assalamu alaikum Haji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tutandikire wawe ya ekizakitire Wenyini aonawe Haji titivya. Birungi si birungi ng'omwana afaananye empozi ate neighbor. Wawulirira bino okusaidi y'aba artisti nga mpozi ebyabwe si birungi. Twasooka ne tulowooza nti mwanange oba oli awo byakusaaga busaazi. Oluvannyuma lw'omukyala mpozi ate Sarah Opendi luli bwe yavaayo n'agamba nti yaweze abayimbi okubeera nga bayimbira mu masomero. Oluvannyuma lwa Sheeba okuvaayo n'ayolesa kaddansi kali akanyugunya, kaddansi kakunkumula kwata ku bbina. Mwana tunga kali gagamba abaana nga bajula kubeera nga bagamba nti oyo teeta Sheeba tukwateko. Kati nno omukyala Sarah Opendi yavaayo n'agamba nti abayimbi temuze ebikujjuko byonna ate mpozi mu masomero. Katusooke tumufune nga bwe yatugamba kululi. Tulaba abayimbi be batwala mu masomero si kibi okugenda okutwalayo ebivulu mu masomero naye ate kibi nnyo bw'ogenda n'otunuulira engeri gye bambalamu ekisooka ekyokubiri engeri gye bazinamu kiswaza nnyo nti omuntu ng'omuyimbi abantu gwe bakkirizaamu n'ogenda mu baana bato n'ozina mu ngeri gy'ozinamu ereetera abantu ekabawaza abaana ekyo nze sikirizaganya nakyo era muzadde yenna tulina okukivuumirira. Mwanange nga bw'omanyi nti embuto y'abayimbi ebeerawo nga yo weeri era okusinziira ku mukyala Queen Sheeba eyali yasinze okubeera nga yeetikkibwa ennyenye ebiseera ebyo yagamba nti abange abazadde n'abasomesa ne baminisita nze sigenda kubalabirira baana bamwe nakubateekamu mpisa. Nze nakulira ku street nave waka nga n'emyaka 14 kakati abaana bamwe mwemba mbabuulirira temumpa biniko lya kubuulirira abaana bammwe. Njagala abantu bagetinga bino ebintu to living a reality nave waka 14 zenneekuzisa oyagala mbuza omwana tuuza omwana wo mugambe Sheeba olaba nti omwagaleko music naye toyambala nga bwakola ki kuza omwana wo mu ngeri gwe gy'oyagala omwana waakulemu. Bino nno bwe byagudde empozi ate omukyala Janet Kataha Museveni bwe babadde bakuza olunaku lw'abasomesa ekkololo ku kisaawe ku lwokusatu lwa wiiki eno wano nno yavuddeyo n'akyanguza kaati n'agamba siddamu okulaba ekivulu kyonna mu abasukulu b'amasomero abagamba nti muleeta abayimbi bayimbe siddamu okubalaba mu masomero siddamu okulaba bannakatemba siddamu okulaba abayimbi siddamu okulaba n'abaki bonna abakwatagana n'ebyokusanyusa mu masomero. Inviting entertainers at our schools in the name of extracurricular activities, you all know, is unacceptable. This practice is teaching our children indecent behavior, introducing alcohol and drugs in the schools and many other vices. Okusinziira ku Sir Mathias Walukagga omusiime empozi ate ngono ye meeya wa Kyengera Town Council avuddeyo n'agamba nti abo baliko bamba balimba kubanga endongo ebaddengawo
okuva ne buvudde ne buva bonga basoma era agamba nti ekyokubiri okuwera si ye solution wabula bakwata omuntu oyo misbehavinze oba yambadde obubi gwabeera babonereza kubanga nabo bennyini balina ebizibu ebyabwe bibamala naye bwagatta omuntu babagize tebatamutte kakati nze kyendowooza abengeri gye bafuna ssente nnyingi tebasaasira bayi omanyi okuwera is not the solution ogamba tino kati kyekyo kiveewo solution yalibadde yakulambika bantu how they should behave nga bagenze mu masomero ba artists how should they behave nga bagenze okuperforminga mu masomero but not kubawera kubanga ogwo mulimu gwa muntu gwawera nakati ye mukyala president ye munenge gyafuna nyingi omukulu yafuga eggwanga zonna yalagira bulagizi tamanyi nti feno tubonaabona omala kukuuta kalevu ku ttaka abantu bakufuuwe 15,000 ku siteegi ente nga ffe tutulina ebyetaago ebisinga ebyabwe kati ate bo tebakyalina byetaago bo banoonya kye banaakolamu ssente fe ate tunoonya ssente zimale ebyetaago byaffe bo balina amagye gaabwe temulimu amagye yali akubye muntu n'amutta ng'amukubidde awo mu lujjudde bawera amagye gonna nti bonna bagaggyemu yunifoomu era bavunaana oyo abeera omuntu kati oyo as an individual eyakikola fe tetulina kubeera answerable olw'omusango ogwazibwa omuntu omu ku nsonga ya Mama Janet Museveni Kataha okuva n'agamba nti abayimbi batutte ebiragalalagala n'omwenge babeera nga babiyigiriza abaana b'amasomero Walukaga agambye nti abawera okunywa enjaga ate be bagaana onywa enjaga basinga okunywa enjaga n'abagaana okunywa enjaga nabo bennyini banywa enjaga twali mu pulayimale eyo 93 94 abasajja bajjanga bamwami Sebattaabo ne bayimba tubanya ba Desiderio Saalongo bajjanga ne bayimba ennyimba omukyalo Namalo ye yaffe yali owa mwami Sebattooyo kuyimba kwava dda naye lwakuba nti bano ate nze neewuunya gavumenti okulemberwa omuyimbi okubanga ate tayagala bayimbi naye muyimbi pulezidenti si muyimbi nkuweereze ku luyimba lwe ate mwa leediyo temululina Papa temwagala ddukuba mu muwala noba mu musajja wattu. Tutalirowoozezza ng'engeri gye tukulemberwa omuyimbi munnaffe yali twagadde nnyo naye tatwagalira ddala olw'okubeera ng'ate abayimbi Kyagulanyi yavaayo n'asitula ebbango. Kyagulanyi okwa yavaayo n'asitula ebbango. Mukutamira abaana. Naye bwe yali yeesimbawo w'amagye naye yeesimba ku b'amagye banne ate kyogamba ye yasanga ekifo kikalu kyo bwa pulezidenti okujja. Kati aga kivaamu mugenda ne munywera omwenge n'enjaga mu masomero. Abo abaana b'amasomero era enjaga baginywa ne bwe baba nga tewagenze bidongo. Abantu banywa enjaga n'abawooza tunywera enjaga mu masomero ate be basinga oginywa. Nga wamanyi wolokosa otafiirayo twatanduludde ku bigere ntugamba katunoonye ku mwana mulenzi comedian MC Kapale kubanga y'omu abadde asinga okulya akasente okuva mu masomero. Comedian Kapala atutegeza n'atugamba nti bo babonyebonye ebbanga akasente mu butuufu kati gakuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Ekyokubiri n'agamba nti abaana ebbanga lye bamaze mpozi ate nga bali mu holiday ebbanga lya lockdown bibabangudde ekiseera ekimala era bwe bali belinza okubeera ng'ate be basomesa ne bannyaabwe eby'obuseegu. Ensonga eyo okusinziira nagiwuliddeko mu lugambo naleesi nawakakasa bulungi okusinziira nga mu vidiyo badde butambula ku mitimbagano ku nsonga y'abayimbi okubanga bakunamira mu masomero ndowooza kyeyavuddeko ndowooza okubanga akola ekyo naye kyalina omumanya tebakyalina kye bazza lockdown yamala emyaka 2 abaana abo nga bali waka kati abaana bonna abadda ku ssomero bonna abagendayo bonna tulinga kugamba balinga nabafumbo tebalina kye batamanyi abaana bali ku ssomero abo boolaba kati tebakyalina kye bazza bweba mmere yavunda bw'aba muntu yafuna dda akawuka ka siriimu tebakyasobola kukamugyamu. Mubadde nga mubabangula mu myaka 2 babambuddwa nnyo myaka 2 nga tebali waka babanguddwa nnyo ate kati gwaliwo negina emyezi 3 gye bagenda obeera ewaka kuba bawummudde mangu bagenda kubeera ate battabbu nnyo infact be balina n'okuyigiriza abakulu kuba experience gye balina oyo nakankaka omulaba yali muyizi before covid nga mwana mulungi nnyo naye nakankaka yamayuukira mu lockdown so kati n'abalala bangi nnyo abali bwe bati abaana so tebalina kye bazze ekyo kye baliko bali bukuwoza ebaanika mu ttaka batuleke tugende tunoonye ssente buli wamu kuba lockdown yatuyitamu batuveeko bambi oba si ekyo tujja kwetugira wano omuzimu gye banoonya. Okusinziira ku MC Kapale agamba nti minisita akkirize abaana bw'abanga babe tebannayononeka abenno bayononeka lwa nsonga n'akageri olide ke baagitaddewo nga mpanvu ddala bagenda kweyongera okubeera nga babangulwa wabula agamba nti kye bayinza okukola kale kwe kugereka nti ani alina okuyimbira aba primary ani alina okukola mu secondary ani alina okukola mu university
minisita tumwegayiridde minisita ategeere nti abaana be bayinza oba tebannayonooneka naye abalala wa tebalina kye baziga bayonooneka dda tewali kiriwo okugambya abaana kati myaka 18 asinga experience maama we nanti kati baagala batangire bano ate abalala batannayonooneka nnyo ate abatannayonooneka nti be bano abali mu P1 P2 P3 mpozi nga be batugaana okugendamu aba primary naye kati ffe tetukyakolera buno obwana kati ate mu masomero tuba tukimayo kati obwana ba P1 P2 tuba twagala bukolera ki obwo balina kubukozesa kubana bakomedian abato era bato bannaabwe ba fresh kid ba fresh line bye balina okugenda naye kati ffe abakulu ate tuba tukimayo kye bano aba secondary senior biki abo tebatawaana batulekeraga ku masomero teyawudde masomero bagonna amasomero yagaganye masomero gonna talimba aterezeemu awo ayawula amasomero primary P1 P2 P3 abo babiri nga fresh daddy abakolako P7 okudda waggulu tulina obakola wala bana ba P7 kati experience gye balina tabbo tebana kye bayinza kutereeza okyali ku lubogola simba empologoma ennungi eddembe tukyagenda mu maaso mpozi ate newolokoso mu weekend taxi naye nga njagala okujjukiza gwe omuyimbi mwana twalina oluyimba ng'ate mpozi wandyagadde okululikodinga kubira mpozi ate aba BOCAT studios ku noti 754 68 74 35 osobole okubeera mpozi ng'ate olikodinga ku bbeeyi eya wansi ddala ate nga bakuyambako ne promotion basange bakawempawo ku Tula Road wojja okubeera mpozi ng'ate obasanga ate nga mpozi era twongera okujjukiza bannaffe aba Wamos Property Consultants ate nga mpozi eno ey'omutaka wa Lusimbi omukulu wa Lusimbi mpozi ate owa Wamos Property Consultants ayongera okutegeeza gw'ayagala okugula ettaka okugula poloti okubaako mpozi ate n'ekyogula ekikwatagana n'ettaka oba ennyumba agamba nti obeekwate era nga mpozi bano basangibwa wali eri ekawempe ku kizimbe kimanyiddwa nga Mayengo Building ate nga mpozi bali opposite ne police station ya Kawempe awo wogenda okubeera mpozi ng'ate obasanga gw'ayagala okubeera ng'oyagala okugula ettaka poloti nyumba weekwate Wamos Property Consultancy omukulu wa Lusimbi Moses wali eri ku Mayengo Building opposite ne police station ye Kawempe wogenda okubasanga bagamba nti balina poloti ezitandikira ddala ku bukadde 7 mpaka ku bukadde 10 kitegeeza poloti gy'oyagala gye weeroboza obukadde 7 ku bukadde 10 poloti gy'oyagala gye weeroboza poloti zaabwe ziri mu bitundu bya Matugga Kawanda Kirinyabigo Kavunza Katalemwa Kigoowa Kigogwa Busiika Migadde Hoima Road Kasengeje mpozi ate n'ebitundu ebirinaanyewo gwabeetaaze mpozi aba Wamos Properties Consultants bagamba nti bakubire ku noti 7 noti 6 74 35 41 ngambe noti 7 noti 6 74 35 41 oba noti 7 8 7 kinana munya 5 11 noti 7 8 7 kinana munya 5 11 okusobola okwera mpozi nga tewefunira ploti ennungi bulungi ddala eri mu alaali ploti erina ebiwandiiko kyapa ku mmeeza okusinziira ku kipimo ky'obeera oyagadde oba bakyalire wali eri ku ofiisi yaabwe esangibwa ku Mayengo Building Kawempe opposite ne police station ey'e Kawempe kale ne tweyongerayo sente za jenosale nazo ziringa obagamba nti oba ziringa ezirimu ebisiraani batono nnyo era basobodde ozifunamu kubanga abasinga bambi bazijjeeyo naye ate weekanga ziridde ne bye babasanga nazo wowulirira bino nga mutabani wa Kiweewa amanyiddwa nga Jemba Joseph mwanange ali ku dduka oluvannyuma mpozi ate lw'okutunda emmotoka etali yiye ng'era emmotoka yatundiddwa ekika kya wiishi ye omukulu amanyiddwa nga Black Jesus nga ono mwana tu ye manager wa Clever J babadde bagenze ku Kivulu mpozi ate kapeeka ono n'amulimbalimba n'amukwenyakwenya era okukakana ng'amugyeko emmotoka mbw'agenda agyemu ebintu alamanyi emmotoka n'agitwala n'agitunda bwavu oba ndi bulungi ogamba otya munaye bakwatiddewo obujega nawe bitambule emmotoka baba weewola neewole tebankute bujega wabula neesize nnyo ndowooza tukendeeze emikwano emmotoka yange yabbibwa Jemba Joseph omumanyi bulungi Jemba Joseph mutabani wa Kiweewa twali kapeeka bampita mbatwale kapeeka nemba none Makindi ne tuvuga ne tugende kapeeka katolwatuuke kapeeka ne twebaka twatuuke kapeeka saawa nga 5 kitundu gw'ekiro mwali mugenze kola ki kapeeka twali tulinayo ekivulu mbadde ndudde mu bivulu ne Sindi ne Jemba ng'akola nga maneja wa Sindi mu bivulu twategeka tuwa zaali songa 10 so ne tuzivaamu ne tudda nga tulina ekivulu ekisembayo wa ekapeeka Jemba temotoka yange teriiwo wabula
wabula jangu kozese ontwale bwe twatuuka saaba mubi n'emotwala bwe twatuuka ekapeeka nga twebase ku makya nga bukedde Jemba yakeera ssaawa 12 n'aŋŋamba mpa ku kisumuluzo nziggyemu ebintu byange ebiri luddawa ebiri mu motoka yo nali nkyebase n'emuwa ekisumuluzo awo wenako mu kulaba ku motoka. Jemba ono amanyiddwa nnyo nga ku basajja baba promota abafuna ssente nnyingi okuva mpozi ate wa Genosali Musale era nga bakwenyakwenya nga bwe baali bategese ebivulu mpozi ate okuva mu biseera bye bateekerawo lockdown era ng'ali omu kubagamba nti baasalirwa ebivulu byabwe. Jemba yasoose kukwenyakwenya Jesus n'amugamba emmotoka ngitutte ku washing bay era nga bw'owulira wano Jesus bw'akutegeeza. Kakati ziwera ssaawa 12 z'olweggulo omusajja mubuuza n'emmotoka eriwa musajja ng'ambe emmotoka eri ku washing bay koye kale kaŋŋume njirinde kasa ng'ambye eri ku washing bay obudde buziba ziwera ssaawa 3:05 mugambo waayi washing bay ki ekyaguddewo ssaawa 5 tugende tugyeyo emmotoka omusajja ng'amba nti emmotoka mukubidde aŋŋambye mbu baagaddewo ku washing bay tugenda gifuna ku makya nemugamba nedda sebo mulimu lisiiti z'omuyimbi wange bwaliwe amubuukinze njagala nzijjemu nzimuweereze musajja ngamba tula mu motoka tugende yali mu motoka endala ya wishi ng'alimu n'omukyala ne banteeka mu motoka ne banvuga paka Semuto ne babako we bakyama bwati mu kikuubo n'abako omusajja gwayogera naye musajja ngamba vaamu tugende tukole ki tukuwe motoka olabe motoka yo nali naakava mu motoka bwenti Jemba n'asimbula emotoka n'adduka n'ensigala awo wendi mu kikuubo siraba muntu teri masanyalaze nzikiza awo we namanyira nti emotoka yabbibwa n'enkubira Jemba essimu zonna zivuddeko mu dakiika ezo kye nakola neeyambisa poliisi n'enkuba essimu ya free charger ya poliisi ne bambuuza wendi ne mbalagirira byendaba poliisi nejja n'enona we nali nyimiridde tugenda ku poliisi n'enyingiza omusango ne bakuba amasimu ga Jemba gonna nga bavuddeko ne batandika okutaayiza n'okunoonyereza emotoka. Okusinziira ku kunoonyereza poliisi mpozi bwe babiyingizaamu poliisi yagenze n'enoonyereza ng'egoberera kamera zaayo era bw'etyo kamera zaazudde ewabadde watwaliddwe emmotoka eno kikula kya wishi nga babadde mu kikomera Semuto nga bwe bagikwese era mwanadde okukakana bano olwabakunyiza ennyo ne bajjayo endagaano ng'endagaano eraga nti wishi eno Jemba yagibaguzizza obukadde 16 naye nga bamuwaddeko deposit wa bukadde 16 ne bamugamba nti bw'anaaleeta kaadi yaayo nga bamuwa balance nga wawulira wano Jesus bw'agamba. Emmotoka bakukozesa zimu ku kamera z'oku nguudo emmotoka n'erabika weeri mu kikomera erabika ku makya nga bukedde emmotoka emala okulabika babuuza otuuse wane etya babuuza eyaliwa sikaali agamba waliwo eyagireese chairman kati poliisi eskeleta breakdown emmotoka bagisika bagituusa ku poliisi eSemuto bakwata sikaali waawo bamutuusa ku poliisi bakwata chairman w'ekitundu bonna bwe bagira bagamba waaye emmotoka eno twagiguze baleeta endagaano nga bagiguze $16,000 naye ne basasulako $10,000 endagaano bw'egamba nti $6,000 zikuwa ng'oleese kaadi y'emmotoka baleeta endagaano baleeta ne fotokopi y'endangamuntu eri ku ndagaano nga Jemba yennyini eyatunze emmotoka yange endagaano nga weere gamba nze Jemba Joseph ntunze emmotoka yange wishi bweti ne bweti nempulira nga mpunze kata omuyigo gw'okunoonya Jemba we gwatandikira nze ne bansaba ebiwandiiko ebiraga nti emmotoka yange kaadi byonna mbireeta bagamba ti emmotoka ngiweebwa naye n'empeebwa kakwakulizo ku poliisi ak'okugamba ti engeri gy'emanyiganye ne Jemba obutamanya nti ndi mu lukwe olwo lw'okuba ssente nze nina okuyambako okunoonya Jemba n'akwatibwa n'enzigyayo ebiwandiiko n'emmotoka yo nagiggyayo. Emmotoka wagiggyayo naye kaadi yasigale ku poliisi? Yes, ebiwandiiko byasigala ku poliisi tunoonye Jemba tumala omufuna bakwasa bampe kaadi yange n'ebiwandiiko byonna by'emmotoka. Mwanange nkugamba okule ennyingi zikugwa maddu wawulira bino nga kakati Jemba ono ye mutabani wa Kiweewa mumanyi omusajja omunene omuggumivu ennyo omunene bwati ali ku dduka era nga mpazi ono yaliko mukwano ali ku dduka oluvannyuma lw'okubeera nga mpozi
poliisi emunoonya asobole okubeera mpozi ng'atazeeyo obukadde 10 buli bwe yafunye mu lukwesikwesi. Kati Jemba wamufunye? Jemba tanalabika naye ndishuwa nti agenda okulabika. Oba badde yali embaata? Nange kye nalowooza teyabikolerako ku motoka naye kati engeri gye soogera ne Jemba simanyi kituufu n'endagaano yo eraga nti emmotoka yatundibwa. Ebivulu mbadde mukola bibadde bifuna bibadde bisala? Ebivulu byonna bye twakola tewali we twafuna era sente zange zaafiirayo kubanga tuwa yonna gye twakola buli kyalo twewolangako sente kusobola kugenda ku seze endala. Mwali mulanzaani naani? Main show yali Sindi nga kuliko Kiweewa, kuliko Sofina Ntongo, Gerard Kiweewa, Abudunyugunya ne JB Byekwaso be baali ku kipande naye we twafuna abantu twafuna abantu 2-3 show zonna zaafa. Kati oli ku muyigo gwa Jemba? Saa zino ndi ku muyigo gwa Jemba natandise funa amasima gantiisatiisa naye abantiisatiisa bonna bategeeza nti tewali kye bajja kunkola ate okupoowa nga Jemba amaze omufuna. Essimu ze teziriiko? Essimu ze nze bwe nzikubako nganze ziraga nti zimu blackali ziraga bize naye waliwo omu ku bali mu ndagaano gwe bayita Brian era beera nnyo ne Jemba ankubidde n'angamba kakati mbadde nkwagalamu naye essimu ze ne zimala ne zivaako sa yogedde naye bingi. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Nyongera okujjukizaako nti abantu b'oku Arizona wekalagi ekyoto kyonna kya lunaku lwa leero ate mpozi new bizonto ate kajabuzi gattako mpozi ne banne bagenda kubeera olunaku olwaleero ku kyoto ku Arizona ate gattako ne senga musanyusa olunaku olwaleero mu kyoto era kale ne wano katukwatewo abayimbi bangi bakoze ebiramo nga bagamba nti nze bwe nfa mu nziikanga n'endongo era bangi ebimu babituukiriza nga n'omu ku bakulu abo kwe kwali omukulu Erimani Basudde n'abalala bangi abazze bafa nga bagamba mu nziikanga n'endongo. Kati nno mwana tukigenza okukoba okunoonyeza kukoleddwa ng'abayimbi abasinga baziise n'endongo tekuliko wa famire we n'omu akubyeyo ndongo n'ebeera successful bonna nga babikaminze bafferiya. Kati okusinziira ku Sebandeke David akugamba ndi mwanange endongo eno kasita ogiziika oba oziise buli kimu oba oziise talenti kati soke tumufune atubuulire. Sebandeke David ndi nzaalwa y'Esserinnya era mu luyimba luno lwennyini nkaabira kadongo kamu njogera nti abamanyi ekyabakuzeewo abange eritye eddene woowetera mwe waba basudde saidi eyo mwe mulamu baziika n'ebivuga mwe mulamu bakola bitya nedda baaba nze ekyo sikkiriziganya nakyo. Oluyimba luno okaabira kadongo kamu wava ku kyoluwandiika? Oluyimba luno nkaabira kadongo kamu ngenze ne ntunuulira ng'ennyimba ya kadongo kamu okuva omugenzi Hamani Basudde Ssaalongo bwe yafa yalaama mu luyimba lwe luli mu Wasenju naga kati bwe ndifa mujjukira nga abalinziika nziikwa ne gita mmaze okulaama naye emyaka gyetolodde gyekulungudde emyaka 25 nga buli gwe baziika ne gita teriyo omwana we n'omu avaayo kuyimba nagusa ekintu nga kitaawe bwe yakimba ate n'ennyimba ya kadongo kamu yennyini nnyini olaba nti luli mu luyimba lwennyini luno nkaabira kadongo kamu nkugamba nti nga bw'ojjukira emyaka gy'e89 kadongo kamu yali muganzi nnyo ng'omuyimbi wa raga ne b'osaddaka maguja apaana mpawo akwazika matu abasajja baakubanga ne bajjuza ebisaawo era mu luyimba luno kugamba nti ennyimba ya kadongo kamu naddala mu Buganda wano yali badde ejjuza ebisaawo kuba mwe tukubira eŋŋoma Bakisimba ne muwogola ne Nankaso zisanga muli naye kati ne mbabuuza kyajja kitye yali omulemu okudduka atusinge mmwe ani yali omulema taata abaraga waliwo yali abawulira baali balema ebiseera ebyo era nkugamba nti mu luyimba olwo nga mpaawo akwazika matugo omuyimbi wa raga ng'abasajja ba Hamani Basudde bakafeero bakuba ne bajjuza ebisaawe batandikira mu bantu 10 n'okudda waggulu. Kati sebo olinga agamba nti yagala kukyusa biraamo by'abayimbi kirina okukyusibwa era nkubuuza mu luyimba olwo nti njagala ondagayo entaana y'omufu omuva akalungi mmwe buli agiraba entaana adduka mbirombiro ne bwaba kitaawe yafa ne bajja bagamba asonze naawe odduka kuba mu ntaana y'omufu tewavaayo kalungi so kati si kirungi kuziika muntu na gita kye kirungo kye tuteeka mu maloboozi gaffe mu bufunzo oli bamuziika n'ekivuga aba asaanyizaawo talina gwalekedde ebyo ebintu kiba kisaanyeewo seba abasirikale nga babakubira emizinga naye tebaziikanga musirikale yenna na mmundu njagala ombulireyo musirikale yenna gwe baali baziise ne mmundu buli bw'oziika gita olina ekintu ky'oba okoze eki music omuziika tuwa kapera yeye awali ekiramu nyinyi awali ekiramu ku Hamani Basudde oba Basudde agamba ti kati nno bwe ndifa mujjukiranga abalinziika nziikwa ne gita maze okulaama wayimbi otya nze nnyimba mbagamba
kati mwatuuka kwebuuza abaana b'abayimbi abo ne kubulako kikuba kyekyabaawo lyali kkobaane lyange erikyokubakolako effujjo mwe mwaddira gita ne muziziikayo nga yadde waliwo abaalama naye nsabo kimanya tigito ziziika mukola nsobi kati mwatuuka kwebuuza abaana b'abayimbi abo ne kubulako kikuba kyekyabaawo lyali kkobaane lyange erikyokubakolako effujjo mwe mwaddira gita ne muziziikayo nga yadde waliwo abaalama naye nsabo kimanya tigito ziziika mwakola nsobi tigito ziziika mukola nsobi abange tigito ziziika mukola nsobi ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu